Kibiina kya Fronase ekyakulemberwanga President Museveni ebintu byawe bingi byayononebwa okusingira ddala mu lulumba Barracks y'e Makenge ng'olumba luno lwakolebwa mwami Museveni. Kinajjukirwa nti President Museveni azenga asuubiza abantu bano okubasasula wabula nga buteerere era olwaleero baviiridde mu mbeera okubanja mu ngeri eno. Era abamu ku bo be baasimatuka olutalo lwa 1979 olw'ameenunula nga balwanyisa bo kye baayita effuga bbi eryaliwo mu kiseera ekyo. Basajja batu ne bakazi battu bano bagamba nti olutalo lugenda mu maaso balumbibwa abantu ab'enjawulo era okukakananga ebintu byabwe bingi bifiiriddwa ko olw'okubeera abasiraamu. Abannabyabufuzi abamu nga bino ebiri e Burundi tusabira baganda baffe bonna abarundi kubanga kati akaseera ke balimu kakanayo kyali omwana tasobola kusoma n'omulwadde ali mu ddwaliro tasobola kufuna bujjanjabi kubanga omusawo atya anaamujjanjaba. Wabula RDC w'Embalawire tulyamureeba ategeezezza abasiraamu bano ababadde babanyiivu ebyensusso nti ensonga zaabwe ofiisi ya ssaabawolereza wa gavumenti ezikolako era mu bwangu ddala bagenda kukola ku kiwandiiko ekyenkomeredde ekyogera ku nsasula y'abantu bano. Amenya okusaba ekiri e Burundi ng'abamu bwe bagamba nga balowooza nti kye kinaategula gavumenti eno gye tuliko endala ejje emirembe gisobola okubeerawo. Tulina ekkubo lye twateekawo ery'akalulu. Bino byonna tebabalobedde kuttottola ebyo ebyagenda mu maaso nga abasiraamu banyigirizibwa mu myaka egyo era ab'eŋŋanda zaabwe bangi battibwa n'okuziikibwa mu ntaana ennene mu kitundu ky'e Nyamitanga.